Museveni afevalinga nnyo otafiire kubanga otafiire ye omusajja asigadde mu gavumenti ya pulezidenti bwe yalwana naye abala bonna n'abalemesa otafiire wa mutwe munene lwaki ye pulezidenti amutya buli kabineti n'amuleeta ati banne bonna abalala otafiire yakamugjamuko emirundi ng'ebiri oba esatu nga bwamuza lwe yajjayo basitona n'agirega mu Jennifer Kuteesa bamusuule nga muto muzibu bamusuule bali n'akaviiramu nnyo ninakomawo era najjira mu magye g'Ekongo nga presidential advisor on Congo affairs ni otafiire presidential advisor on Congo we gatulumira era bwe yamujja mu cabinet abantu be waabwe Ruhinda president bwe yagenda bamugamba twagala tuwulire lwaki wajje Kayindo otafiire mu cabinet kyava badamu nabaga nti nalaba otafiire nga mmwe temunazaalibwa mwe n'aboogera mumanyi nnyo oli kati akola nange namudeployinza awalala wenjagala omudeployinga nebaga nti ffe wamulaba dda naye kati ffe twamukuwanga memba wa parliament kyetuba tukubuuza nabaddamu nabaga nti ebyo ndibiddamu olulala otafiire yabeera bweru emirundi kakati bw'aba mwali mu cabinet ate sirowooza nti naye yekka akyalimu abalala mwebali era yamugamba nti nno nze bulwobelayiranga kuba president manya nti nange ndi minisita bw'oliva kuba president nange ndi fuluma kwe kumutonderawo ka constituency akombo kakati ayinza okubeera member wa parliament n'atabeera mu cabinet president Museveni toyinda bwobutsa kati Jim Katugugu mu twezo n'omugamba ki yesooka ne utafiire okuba ku rank eya waggulu Katugugu yaddanga ebweru bwadda mu cabinet bwadde ebweru oyo bubbi bwe bwamusumbuwanga sente za kakati mu kaseera kano ababbi n'abatali babbi saagala biyingiramu kati naye nga kyenjagala okutegeeza nti president Museveni tosobola muga otafiire akulemeredde emu ku nsonga lwaki tukyamugamba nti yekiyongoozi ekyo otafiire sobola kufuuka kizibu naga nti amulemeredde otafiire era amazima malungi era bagogera bonna bonna babeera free era otafiire agende mu maaso n'okwogera amazima ge agende mu maaso n'ogogera kubanga walaba ono omugenzi bambi eri tumwine era naye bwatyo bwe yayogeranga ekiseera bwe kyatuuka natandika okugamba ng'otafiire bwe yafuluma ebbali n'agamba nti naawe lwaki tovaako era naye yakimugamba naye temuviirako kumu kubanga mwesimba wanjawulo omugenzi eri tumwine yabeera mu parliament ye longest serving member of parliament yagirimu okuva mu 86 yali member wa NRC 38 historical NRC members yalimu eri tumwine yagifuluma juzi wano mu 2016 lwe yayogera ebyo okumujja mu parliament n'okumujjako obuvunaanyizibwa si bye byamutta nedda yali amaze okutegeerebwa nti alina cancer of course yali amaze okutegeerebwa nti alina cancer yali amaze okutegeerebwa so ebyo byonna ye president aba abimanyi president aba amanyi abeera ne information ndi kakati ono bw'omustretchinga n'ebya security n'omirimu gino gy'obwa minisita oyongera kumunafuya obulamu bwasigazza muleka jjanjabwe abeere bulungi wano nawali ebyo ye aba abimanyi tatajja kubitubuulira nti kino nkikola lwakiri oba kino nkikola lwakino nolwekyo mmwe kye muba mufaako bannayuganda tuva tutya wano tutegeera tutya bwe tuyimiridde twenunula tutya kubanga naffe okwenunula kwaffe mwami Museveni wano wooyogerera kati ne bwavaako ekiro kino taliddayo kwavuwala ne famire teridda kubonaabona Bakwezi Media Group wamu ne Megatron tubaniriza nnyo mu programu yaffe y'olunaku olwaliro mwenkyaliza muganda wange Moses Lutumukasa musajja yaliko private secretary mu office ya president era alina bingi nnyo by'amanyi yensonga lwaki muleeta ne mubawa ayongera okutubikkula amaaso ate n'okutuzibula amaaso n'okutubikkula amatu so muleese n'olunaku olwala nga tugenda kwogera ku nsonga nnyingi ezikwata ku ggwanga lino ensi yonna ne Africa tulabe engeri ki gye tutambudde mu ssebo sooka obuuze ku batulaba ssebo neyanza nnyo neyanzeege bassebo ne bannyabo abatulaba mbalamusizza nnyo nate ne leero mbaaniriza mu sabbiiti eno empya etandise ku bbalaza kuno njagala okubeetondera eddoboozi bwera terizze bulungi ekiyegu kyangwiridde wiikendi sibadde bulungi naye ssebo obuvunaanyizibwa n'omukisa ogumpeebwa nga ndaba bwe nguleko okuyitawo nja kuba nsudde nnyo kwe kujja ssebo era ndi mweteefuteefu okwogeraganya ne bannayuganda tweyanzeege nsooka okukulisayo mwenna abatuwerekeddeko mu kuziika maama waffe olunaku olwajjo abambi mwebali nnyo mwebalire ddala abaatuwadde obuyambi siyinza kwerabira inginiya baagala bambi mwebale nnyo obuyambi bwewatuwadde
Mayor to be Katabi omwami Kiwanuka na webale nnyo obugabirizi bwatuwadde mwebale nnyo mwebalire ddala bannange n'abalala mwenna abalina bye mwaweereza abalina bye mwatuyambye mwebale nnyo mwebalire ddala twafiiriddwa maama waffe naye twebaza Katonda nti twamulekedde bulungi nnyo ate abantu ne batuwagira kama mwekyo muleke emirembe amina kakati mwami Ruto nina ekibuuzo kye njagala okubuuza nabadde neebuuza ku bantu nga nkola survey yange nga mbabuuza ku ngeri ya East African Community naye nga abantu abasinga bamanyi bagamba nti abantu bapulezidenti b'amawanga amalala beekokkola pulezidenti Museveni aleese entalo mu region bw'otunuulira olutalo lw'e Rwanda lwava wano bw'otunuulira Kongo Kinshasa byonna bivudde wano kakati ayingidde Kenya nayo n'agitabangula South Sudan yeewuuyo buli wamu Somalia Central African Republic kwegamba abantu bonna bamwekokkola babuuza aligenda ddi bwe nakoze survey nagenza okukiranga mwana wattu abantu 8 ku 10 baga nti omusajja ayonoonye region n'akamala bumazi isebo sebo neyanzeege basebo ne banyabo tuli kyalina ekizibu kinene nnyo okuyamba abaddugavu okutegeera ebizibu byabwe ekizibu kya region eno ndala gye bayita Great Lakes region mwami Museveni abadde eddagala mu kitundu kino abadde eddagala abakulembeze mu region muno bakola ensobi nga balinga batamanyi kinaazivaamu mabega kati oluvannyuma ebintu bwe bitabuse ate omuyambi gwe batunuulira era oyinza okugamba bayinza okugamba nti dokita oyo tafa ku balwadde dokita oyo tajjanjaba bulungi naye ng'ate bano bagenda okuveeko okugenda mu ddwaliro baba balwadde already naye ng'ate bajajinga musawo kakati katwale ekyokulabirako kya zonna entalo z'oyogeddeko nezikyagenda mu maaso mu 1980 gavumenti y'Obote ng'ate twali ya military commission ya Paulo Muwanga bwe twali tutegeka okulonda bayise ekirangiriro nti tewaba omunyarwanda agenda okusuula akalulu abanyarwanda mwenna temuteekwa kusuula akalulu era ne bagamba nti gwe tunaakwatako ng'agenza wali ballot box nga munyarwanda akanamujjotuka era nzijukira omugenzi Peterson Mutebi wa Thames Band yayimba n'oluyimba mulonde mmwe lwaliwo mu kinaana naye ng'alabula nti abanyarwanda temugeza akalulu ako bwe kaggwa akakinaana twalonda nga 10 Desemba 1980 President Obote olwamala okulayira mu Desemba omwo mwennyini jjukira akalulu kaali contested n'ayisa ekiragiro nti abanyarwanda mu wiiki 3 mufulume Uganda yes bagende era ekyo ate kyakolera nnyo ffe NRA kubanga abanyarwanda bonna bakola bukozi passage nga bagenda mu buyeekera ne baleeta mu buyeekera ne batuleetera batulikurutingira nzijukira Kano Adamu Waswa Kano Lutayisire Meja Kaka Meja Chris Bunyenyezi ba Paul Kagame abo already baali bamanyi mwami Museveni naye bana abalala bonna bafuna bufunyi mukisa kugenda Balutayisire bonna bafuna bufunyi mukisa kugenda mu nsiko waliwo Dr. Peter Bayingana naye yali meja yafooyo kakati bwe batuuka mu buyeekera ne tulwana nabo naye nga bagamba fe okulwana namwe tulwana naye twagala kudda kwaffe jjukira entalo ezaabeeranga e Rwanda lwe twasembayo okulaba lwali lwa 1959 Paul Kagame we yajjira kuno ng'ali ku mugongo gwa nnyina nga baweese muweeke olwo lwe lwali lusembyeyo mu ntalo enkambwe ennyo ez'abagobanga e Rwanda nga baddukira mu nsi zaffe kakati ekyo ne kiggwa bwe twakwata obukulembeze wano mu January wa 86 tumaze okukwata gavumenti abanyarwanda twabawa ebifo mu gye ne mu gavumenti ninga mukimanyirira nti banyarwanda nga tukimanyi kubanga pan-africanism ebadde mu kimu ku birungo byaffe nga tuddukanya eggwanga lino nga n'ebizibu byabwe na lwaki tuli nabo nga tukimanyi kakati mu ng'ennaku z'omwezi 6 February buli mwaka tujjaguza amazaalibwa g'eggye lwe lunaku olutereesita lwe baalumba Kabamba kati olwakiro ne 7 bwe lwatuuka nga mwami Museveni amaze okwekenneenya buli yalwana na buli busobozi bwa muntu nga agenda gaba rank agenda gaba ennyota twava mu nsiko olwo ndi mu 87
bwe yali agenda ogaba ranka yayita president wa Rwanda Major General Juvenal Abyogedde ye yajja mu lubiri n'agaba ranka bw'amala ozigaba yali ku bugenyi obutongole bwa nnaku 3 olunaku lwaddayo beevumba akafubo ne president Museveni mu kafubo ako president ayita Rwigema naye ajja akabeemu president agamba bunne ow'e Rwanda nti ssebo wano waliwo ekizi waliwo abantu ababadde badduka emisinde entale ezibadde wammwe kati bajja wano kati balowooza nti ensi yatereera wano tubaaniriza tubawadde buli kintu naye balaga nti baagala kuddayo President Museveni yali anoonya kozi okuyita Byarimana ng'anoonya kozi naye teyamuyita mu mwoyo mulungi kozi yaliwo already kubanga kakati amulage nti bano bagenda okulwana balina kozi kakati gwe okoze judgment amangu n'embiro naye nze nkuwa fact kati gwe mpa fact naye nze nange njagadde okuteekamu akakondo ako nti President Museveni yali anoonya kakulizo naye ekituufu kiri nti baali tebali comfortable na kubeera wano nga Banyarwanda baagala okubeera Rwanda nga waliwo n'Abanyarwanda baga nti ffe tuli ba wano waliwo Abanyarwanda baga nti ffe tuli beeri kakati Habyarimana atunuulira Rwigema ne Rwigema amutunuulira omanyi point President Museveni ogenda mu nsiko si baba baakalulu baakabba Democratic Party naye president yali anoonya manduso emutwala mu nsiko naye kwasa nti mu byakalulu ka DP kati okuyita Habyarimana ono ne Rwigema nga muteeka kubanga yali akimanyi bulungi nti Habyarimana tajja bakkiriza naye ng'ayagala wabeerewo emmanduso nti nakuyita oyogere n'abasajja n'ogaana kakati ekyo kyetunaazuula mu maaso gye tulaga naye n'ekyokubiri okugenda mu nsiko akalulu akaali kabbiddwa gwali omukisa ogwali gwereddwa DP ne gugiremawo ekyokubiri DP yonna nga DP eganye officially okugaana okuzira gavumenti egenze ku ludda oluvuganya yekkiriza kakati ate abannamemba ba DP nga bo basazeewo okugenda mu nsiko era okugenda mu nsiko Mwami Museveni yawerekerwa baali bammemba ba DP abasinga obungi Bamuzeeyi Nadduli mukyala Nalweyiso oyo n'abalala bangi nnyo bonna baali mu Democratic Party kakati okugamba nti no sigo baali babbye si kituufu baali babbye kalulu k'Abannayuganda baali batute sovereign y'Abannayuganda kakati nkulaga Habyarimana addamu bamuyise okujja okubaawo nga baranka zigabibwa addamu agamba president nti kale ekirowoozo kimpadde naye ngenda kuddayo nkibuulire ab'e Rwanda tujja baddamu mu kiseera kyekimu mu March wa 87 jjukira eri badde Febu president Mobutu Sese Seko owa Zaire akuŋŋaanya abakulembeze ow'e Sudan ow'e Kenya ow'e Rwanda abakyaza mu Congo ng'abagamba jjukira president Museveni yayogerako naye ne Mobutu ng'amuga nti muzeeyi kyendaba obudde butuuse tutebenkeze ebitundu bino bya Eastern DRC ensi eringa eterimu bantu eri stateless ekitundu ekyo kisobola okukozesebwa omuntu yenna gwe nga siniya waffe kubanga olwo Mobutu ye siniya waali badde osala amagezi ntulabanga ekifo ekyo tukitereeza Mobutu aga nti ono nga najja nalwo era yajja nalwo kubanga ye yakitegeera ate nga bannanyini kitundu yali akiraba train yali agiraba tebyali mu ggwanga lye nedda region kabanga kati kyolese mu ddiiro oleese ensonga ekwata ku region jjukira abaddugavu tetugerangako kusala nsalo zino ne Katonda si yazisala omuzungu bwe yali azisala yali agabana bugabanyi keeke nga bwolaba olwanyi mukulu tunsonyiwaako mu kiseera ekyo wali tewali lutalo mu Congo president ye yatandika atya okulaba nti wayinza okufunako olutalo lwaliwo Congo okuva mu gyensanvu tewawulira olw'ekatanga nga waliwo ekintu ekyagala okwekutulako Congo ng'ebagala kugikutulamu bibiri nga waliwo abalwanire Lubumbashi Katanga province lutalo lwali lw'amaanyi nnyo ne Uganda yajja wano amagye ku mulembe gwa Amini okugatwala okuyambako Mobutu okukakanya abeewaguzi entalo zibaddeyo wano ku boda ya Uganda okuyingira Congo wano nga oyise nebbi waliyo abahema n'abalendu abo balwanaganye emyaka gy'otomanyi muwendo nze kyendowooza ku lwange nga programu eno olw'okunyuma kwayo n'obuwomu bwayo ti president yajja ne strategy ey'okutwala Abanyarwanda ewaabwe n'ey'okuyamba Kabila kubanga Kabila yali abeera wano okumuyamba okuddayo naye ng'ayagala mmanduso president Museveni ogolaba mugezi nnyo naye anoonya mmanduso tutandikidde ku ki kaakati abayise era ky'oba ojjukira
nti ne mu ntalo nga bwe yagenda Mozambique ne Congo yali yagendayoko era yatunyumiza yali ne ku nchime eyo nga bali ne Kabila oyo n'entalo zo yali zibero kakati President Habyarimana olubayise bagenze Congo bwe batuuka e Congo Mobutu abagamba nti bannange olungana ajja nalo tetuli safe bano abavubuka abagenze e Uganda baleese ekyokulabirako ekibi eri abavubuka b'omwaffe naffe bajja tulwanyisa nze kati kye tulaba tusale amagezi bano tubabuze obutuuliro tubalwanyise okuva enjuyi zonna gavumenti eyo tugisuule bakkiriziganya baani olwa bakkiriziganya president wa Sudan bamuyitanga El Mahad prime minister omukulembeze wa Sudan owe Congo Bashir nga tannajja Bashir ne Turabi bajjako oli El Mahad gwe basuula eri El Mahad yavako ne kuddako Jaffa Nimeri ne kuddako oyo Omar Bashir kakati sebo ng'enteekateeka ekolebwa nga bategeka ebibinja ebigenda okulwana Uganda e Congo ndoza waliyo ebibinja bisatu ebyamaanyi wano ng'ekaseese wano waliwo nalu bagitanga National Army for the Liberation of Uganda waliwo mwamiyitanga Amoni Bazera yali minisita Kobote tu kakati ate jjukira nti abakonzo bano abalwenzululu obwakabaka bw'olwenzululu kitundu butundu ekatono nnyo akali mu Uganda abasinga bali Congo olubiri lwabwe obwakabaka butudde eno naye bamemba abasinga bali mu Congo kati abo nga webali nga tuyina ba West Nile Bank Front wano nga ku mpumi ya Lwawo nga waliwo ne National Rescue Front Moses Ali waliwo Isaac Lumago Major General Isaac Lumago nga waliwo n'abafuna former Uganda Army nga ne mu mambuka efuniseyo ababaziri walokolo UNRA nabo nga bali ndi media babuuse eri nga nabo baagala kudda nga ne Kenya eno tufunye Peter Otai yayina Uganda People's Army nga waliyo ne FOBA Force Obote back again eya Senior Agura Wori kati ebibinja ebyo byonna nga bigamba tulumbe Uganda omulundi okwo baba bateekateeka tulumba mu March wa 97 amagye ga NRA ne gasala ensalo ne gayingira Kenya mayiro zaalinga 10 ne gasaanyawo enkambi yali eteekateeka okutulumba obunkenke ne bujja wakati wa Uganda ne Kenya President Moi bwe bukeera ku makya ne bagamufuuwa nti balumbye ne basaanyawo ekifo kyonna n'alyoka ayita bannamawulire b'ensi yonna n'abagamba nti yali atuyita ba Bushmen nti abana bakava mu nsiko nti I'm going to conduct a hot pursuit deep into their territory ne bajja ewa Museveni nti okiwulidde abalumba Museveni n'agamba should they cross over we are going to hit them hard that none will return emizinga ne gijja ku saidi ye Kenya Uganda teyateekawo teyadeployinga kakkananga Abamerika n'ensi ennene emikwano gya Kenya bemuga totambaala tolwana muteese buteesa olutalo lwa Kenya ne Uganda awo we lwakoma mu March kakati kino nkikubuulidde ekya Habyarimana nkubuulidde n'ekya Congo ng'egamba nti bwe kiba bwe kito Mobutu agula pata endala ate aleeta ekizibu ekirala agamba nti ng'ennaku z'omwezi mu Okitoba wa 1989 birigambye 87 wayita emyaka 3 mu 1989 nga lumu Okitoba amagye g'Abanyarwanda abaava kuno batonda eggye lya Uganda Patriotic Rescue Front Rwandese Patriotic Army nga likulemberwa Major General Frederick Rwigema nga balumba ewaabwe ekyabalumbya nga lumu Okitoba nga bagamba nti bwe zinaawera omwenda Okitoba Uganda ne bejaguza independence naffe nga tuyingidde Kigali bwe baali babaze nga lunaku lwa 8 lutalo lwa 8 dewo baali balubaze kakati ate mu kiseera kyekimu nga ensi yonna waliwo UN General Assembly mu New York naye ako tekali kakodoka President Museveni abaana bano balumbe nga yagenzo manyayi n'enkola eyo omuntu yenna gwe buli kiki ayina olutwe waliwo omuntu waliwo mu ddo ku kyalo nga ndi gundi ayina olutwe buli ekikolebwa bakimuteekako kakati President Museveni mu New York yali asuze mulyango guddako hotel room nga balirandaganye ne Habyarimana kati ng'ennaku z'omwezi 2 kubanga bano balumbanga lumu nga bukya 1st of October 1990 nga 2 President Museveni olwo information yetuuse bamugambye nti Abanyarwanda bonna ababadde mu magye gaffe badduse naye kirabika balumbyewa Rwanda nga agenda ku room ya mukulembeze munne nga muga nti muganda wange ekiri eyo abavubuka bano ababadde babeereeka batolose nekirabika bazzeeyo balumbye Habyarimana agamba kale kansooke ngende neetegereze bwe yagenda okwetegereza okwogera n'ababene bamuga nti kyedomodde dda
abaana bajja ku speed abaana batuleta ku speed gyotulabanga kakati Habyarimana nga anyiiga ngaga nti ono yabansindikidde era nga naye bwolowoozezza n'Habyarimana bwe yaga nti yabansindikidde kati mu kifo ky'okudda okwogera ne Museveni ng'ayogera ne Mobutu Sese Seko nga Mobutu asindika amagye emitwalo 2 giyambe Rwanda okuzzaayo bano era mu nnaku ezo ezasooka olutalo lwe baali babaza obulala Rwigema bamuttira mu nnaku ezo 2 ezakola ki nga wabeerawo okufaafagana kati ekyatisa Rwigema ekyo nakyo kyasigalawo omukazi omukyala bamuyita Catherine Watson yali munnamawulire oyo yakavalinga mu Luweero era yasooka okutubuulira nti bamusse waliyo conflicting reports kigambibwa nti banne bano be yagenda nabo abalala nti sniper yava mu magye ga Rwanda ago nga Mobutu agasindise kati eyo story sigifunanga butuufu naye waliwo ebigambo ebyogerwa kakati ekigenda okugumbulula ababiri bano mwami Museveni ne mwami Habyarimana babekyo kyedde e New York kati president wa Nigeria General Ibrahim Babangida yali chairman wa OAU kati bategeka ensi 8 abakulembeze bazo batule mu kafubo okutabaganya Habyarimana nani ne president Museveni kati nga babayita nga batuula nga Habyarimana mukambwe bitya nga ganti ono yansindikidde abantu president Museveni nga awuliriza nga muganti lwaki oludati nze mbasindise nga amuddamu nti tebasobola kuva mu nsi yo ne bategeka ne bafuluma ne banumba gwe intelligence badde ekola ki mwami Museveni namuddamu namuga nti sebo president weerabidde nti gwe wasinziira na mu Rwanda mwennyini n'otegeka n'okulumulula ebyokulwanyisa okuva mu barracks n'otta ne president wo n'omuwamba n'omutta nga tannategeera George Kayibanda n'omutta nga takoze eki kati oyinza okuza nti kisoboka babagamba nti omanyi kyemuba mukola nti mugende yamujukiza engeri gyeyalumbamu president we namuga nti gwe wakikola ewuwo n'otegeka olukwe n'ojja amagye mu barracks nga Kayibanda tategedde n'omuwamba n'omutta nga takoze eki n'okumutta yatamutta namuga lwaki olza nti eno tekisoboka kyasobosa abaana bagenze kakati nga babagamba nti nedda kati ekisingako muteese nga Museveni amugamba nti kyetulina okukola kuteeseganya kulaba tukivaamu tutya kubanga these are one of our best boys betulina si bangu abalumbye si kwewaana zino nsonga za mutawaana nnyo kubanga ze zitutuuzizza wano wetuli kakati ekyaddirira nga mwami Habyarimana ng'olutayagala biwulira nga Mobutu amugamba vaayo ebyokuteeseganya biveemu ng'entalo zitandika nga Mobutu asindika amagye Congo Rwanda gayambe ku gavumenti ya Rwanda okusindiikiriza abaki kati bano abaali bagenze mu kye bayita conventional war abayeekera ne bakyusa ne bagenda mu people's protracted war ne bagenda mu lwekiyeekera abaali bavudde eno ne batandika okukooya gavumenti eri kakati Mobutu nkuleetera lwaki entalo baali bamanyidde kiyeekera ne badda mu kiyeekera nga bakitegeera bulungi ddala kakati Mobutu agwirwa katwewungu omulala agamba nti abanyamulenge mwenna jukira ensozi baziyita mulenge ziri mu Congo abazirimu be bayita abanyamulenge banyarwanda ng'abagamba oba wiiki 3 ani yaziba wamba wadde wiiki 3 abanyarwanda munanga muvuddeyo nga mutambudde nebakati abadde kyono abo si kwakukwata emundu abanyamulenge bazikutte kugambye nti eyo waaliyo entalo luli ate abazungu bennyini olwokuba basima ebyobugagga mu Congo bateekayo obutalotalo kati bamayimayi edda balwanyisanga busaale kati abazungu babowa eke basooka ne baddira gurupu eyo ne bagiwa ne bayamaanyi nekuba endala negibajjirawo kati olwo gye bawadde emundu yo nebakiriza okusima gold kati yo nkola ya mukitundu ya muzungu kati emundu kati nga bano batandika abanyarwanda nga bagamba ffe tukutte emundu kwerwanako Kabira naye yali yalwana dde emyaka miyitirivu kuba mu gya 7 ng'ebintu byagaana dda Kabira naye si kwe kuluyingira ate eri Congo eyali akulembera ebibiina byonna nga byegasse bamuyitanga General Ngandu Bisase era Kabira oyo Desire Laurent ye yatta General Ngandu Bisase ng'ayagala ye yaabakikwata era bwe gwali n'akikwata ne babayamba abanyarwanda ne balwana buli kimu paka okutuusa olutalo lw'Ekinshasha lwe batandika okusindikiriza Mobutu ne bamwongera ddala eri naye meanwhile olw'e Rwanda ne batandika okugamba Habyarimana nti tojja kusobola muteeseganye enteeseganya ne zitandika okugenda mu maaso
era mu nteeseganya ezo nga zigenda mu maaso olwo Lijema n'abakulembeze ba RP abasooka bonna bafudde. Kagame yali yagenda kusoma mu Amerika era yava ku ssomero okujja ate okuduumira bano abaali basigaddewo naye ng'olutalo lugenda mu maaso. Olwani akola enteekateeka za Kagame okuva eri si President Museveni. Kagame yali avudde wano ng'omwamagye ga Uganda ng'agenza okusoma. Kati yebyani amuteekateekera ye talaba eri gyali talaba nti eno waliyo vacumu. Kati alaba nti waliyo vacumu. Njagala leero okkirizeko nti President Museveni ye yatumya Kagame mu Amerika. Adde aduumire olutalo lw'e Rwanda. Asobola kubanga ekisooka kya byonna olutalo lwali lufuuse disastrous ng'abantu batandise okufa okuggwawo ate n'ekyokubiri nga bano abavudde wano Uganda emaze obbayimiriramu kubanga UN kye yakola United Nations Security Council yasiba embago ku Rwanda obutaddamu jiguza kyakulwanyisa n'eki ekigisibyako embago kyekiri ekitta abantu ekyagwamu mu 1994 kati ensi etandika okugamba tunuunye emirembe Rwanda etandika okwogera Nyerere abiyingidde mu buli muntu atandise okugamba wabeewo okwogeraganya kakati okwogeraganya kutandise bwe kutandika ate raba Habyarimana afuna ekizibu ekirala ewuwe wabeerawo akebayita akaju family ega nti ono atandise okwogera n'abatuusi tetujja kukkiriza Habyarimana kwogera n'abatuusi gavumenti yayo kintu tetujja gikkiriza already prime minister bali balonzo lyo mukyalo omutuusi Uringimana oba omujjukira kati nga yamaze n'okutuula endagalo bazitaddeko emikono baddayo e Tanzania bateeseganye balabe battanya batya gavumenti y'ekintabuli Kagame agiyingire mu kiseera ekyo nga battalion emu ya RPF emaze okuyingira ekigali egenda okukuuma abakungu abagenda okuva eno kakati munnange kigambibwa omukyala Agatha Habyarimana muka Habyarimana apanga olukwe olw'okutta bba ebyo byafulumira akatabo nakasoma nga Agatha yennyini Agatha nasoma akatabo mbanyina ba Agatha basatu bali mu jeri kuma president omuto asembayo obasaga Hutu Agatha agende we kwolwo olunaku ng'agamba mulamu we mukyala w'oli mwanyina nti bwadda wano nga tanakola kintu kyonna mugamba nkubira essimu ono oba yamugamba oba yeerabira obudde bukyenkya ku ssaawa 4 Agatha akubira mulamu wamugamba tewamugambye nti namugambye naye yeerabidde nti akati aluwa nti wulya nti agenze n'essimu ye Agatha akwata essimu akubira mwanyina ali ku tamaka agenda kulinnya nyine president kubanga yali ADC we kati ng'amukwata ku ssimu ng'amugamba nabadde nkwetaaga ensonga nkulu nnyo ng'oli amugamba tuli ku tamaka tuyingira ndi ne muzeeyi tuyingira kati ng'ono amanya oyo nga musaddaaka kubanga ekiro ekyo enteeseganya nga zivudde Tanzania ekiro ekyo ng'ennyonyi ekomawo e Kanombe airport bagikuba ekikompola ng'obudde bukya naye ng'amagye gano gonna agakuuma president bagajjawo emisana ne bateekawo ejje eddala yes amagye agakuuma president Habyarimana aga bulijjo bagajjawo ne bateekawo amagye amalala era aga amagye ago ge gagera ng'ennyonyi etonnya ku ttaka ne bagikuba disaster ne bayansi bbiri kubanga oli mwanyina wa Habyarimana n'afiiramu yafiiramu olwo mwanyina yamuttiramu era ekyo kibotolwa ate omukyala w'oli yanyumya story eyo ne bagikapukyalinga za kakatabo nakasomako kakati mukyala Habyarimana n'atekinga over obukulembeze kye yali ayagala akolaganye n'abahutu bannalukalala batandise okutekinga positions era ekyaddirira nga bakubye Habyarimana ng'obudde bukya kulumba maka ga prime minister omukazi oli yali akuumibwa amagye ga bubiri gy'abajaasi 10 bonna babatta ne batuuka ku mukazi ne bamutta bubi nnyo ku makyaga ekinyola nkoto wekitandikira buli mutuusi ne bamunoonya waali ebyaddirira ensi ebimanyi tumala olutalo olwo Mobutu ateekajja buli ekisoboka okusitopinga abanyarwanda abo aba RPF okuyingira nabo bafunvubira paka mu April wa 94 lwe bayingira nga ne Uganda nga naye weereza abaayo abajaasi nga ne Mobutu bwaweereza kubanga bano kyemanyi enforcement baginonanga Uganda kakati ekyo ekisooka Uganda yali victim mu bintu bingi gwendoza tiwalaba ku mirambo ejajjanga wano emitirivu ejajjiranga mu Akagera River yes ate n'abajaasi kisoboka kubanga nabo tali banyarwanda bennyini bagenda kati Major Okwirwabone omumanyi ye muto wa Nobo Mayombo yali meja mujerefa tine yagenderayo ne mukwano gwange wano nina mukwano gwange Haji Juma Waswa mumanyi kadongo yagenda bagenda kubanga bali ba comrade babwe bagenda
nenga UPDF ekimanyiiko nti bagenda era nga naye yamba omusaada President Museveni kyeyali ayagala omukyala omusaada ng'agusindikayo President Museveni kyeyali ayagala an amicable solution for that. Habyarimana bwe yaddayo e Rwanda yagamba President Museveni nti e Rwanda yajjula abo banoonye gye buli omu gye yalaga gy'abaasigala Rwanda yakola ki yajjula it's full up. Kati ekyo statement nayo yali negative. Kati nkulaga Mobutu agobye abanyamulenge. Abanyamulenge bwaba ojjukira Bizima Karaha ojjukira Wambwa Dia Wambwa Mbusa Nyamwisi n'abalala nabo bakwata. Uganda omulimu gwayo eyo Congo nga tesobola kubeera bwetyo ne tubeera mirembe kubanga naffe abatulumba bonna baavanga eyo. West Nile Bank fronting eri eyo etukuba buteddiza ne tugamba katusomese cadreship katusomese abantu bali era ffe ne Uganda ne Rwanda zaalina ekigendererwa ekyolwatu ate nga kyabwenkanya ogenda okwerwanako mu Congo era ekyomukisa mubi ate Uganda ne Rwanda kulwanaganira kisangane ekyo sina bya bugagga kakati ebyo byonna omuntu asobola bigamba ffe concerns zaffe okuyingira Congo kwali kwesevinga kati olaba Rwanda kakati ogamba kwali kwesevinga Congo lwaki yawabira Uganda kakati Congo okukikola nze njagala nagamba lyo waliwo butali bwenkanya obuli mu nsi muno bwe muteeka okumanya Kabila oli omukulu ye yatuwaabira nti twagenda mu Congo nga tatuyise naye twanva naye Makinde wano siwe yali abeera ne tumuyingiza mu bukulembeze n'amala emyaka ebiri nga tajjukira nga ntitwajja nti waliwo abamulingirira kati ekyo kyali kya bulimba. Ekyokubiri yayita amagye ga Angola n'ayita aga Zimbabwe n'ayita naga Mozambique gajje gamuyambe ng'olwo ayagala Rwanda ne Uganda zikole ki zifulumeyo azikoye si kyakubba kubanga Kabila kakati International Criminal Court International Court of Justice bwe yawulira omusango ogwo bagana President Museveni ogendayo nga witness bamugana. Kyakubiri International Court of Justice tesala bwenkanya kati waliwo omusango Somalia gwe yawabira Kenya waliwo akazinga ke balwanira Kenya nga waliwo n'endagaano mu 1996 Kenya Somalia yagiyita ne mugamba nti jangu njambeko onkuumira akazinga ako kaliko ebyobuvubi byesisobola Somalia eyita Kenya Kenya akazinga yakatwala. International Court of Justice yalagira Kenya eve kazinga akekadize Somalia emulirira n'omulirira Kenya n'ayogera misana tukunti sijja kusasula ate sijja kuvaawo era Kenya tebamugamba ngo kubanga mwana waabo mwana wa Amerika bali kakati ffe ekitugobaganyisaayo eri kwagala kutebenkezaayo nti bwe watereera bingi nnyo ebikolwa tebijja kusobola kukolebwa era ekyo kyekirese obuzibu bwolaba n'okutuusa olwaleero kyekiri kyewagambye ne East African Community ekyaganye lwa migozo oba n'egyo omuntu wa bulijjo gy'atamanyi kati nga naawe ati okirabo bakiyita kuwakula kakati Kabila Rwanda tugimaze tukutte Congo lugenda mu maaso Congo nayo Kabila ayingidde Kabila amala okuyingira atufulumiza Kabila bw'ayingira yalitegedde nti Mobutu ekyamuleetera obuzibu kwagala kugoba abantu bano ab'emulenge bwe bwoba owulira ng'oyagala bakutamye salako Congo nnene nnyo basali bagende naye toyinza kugamba abantu olifuula eggwanga toyinza kusanga abantu b'osanze wali nti mwe mufeewo mutambule ekyo nakyo banaye mukirowoozeeko kakati ffe batuyita bakazunza ntalo Mobutu Kabila naye bamugjeeko olwani akola olukwe olutta Kabila amajege kubanga mutabani we ye yaddako nga kulwanagana ekyo naye tokiraba kyetaaga kubuuza mutabani we kubanga Kabila bwe yafa tewaliwo muntu n'omu mwana oli Joseph Kabila bwe yavunaana yaterera buterezi mu ntebe ne yeekulungulira kikutegeeza nti omwana olukwe terwava Uganda nedda bana Uganda yafuuka kiso kya mbuzi Uganda tekolanga lukwe lwakutta Kabila tukute Kabila tufune ekife kati Kabila ono omuto nga agenze mu ntebe olutalo lw'abanyamulenge ne lugenda mu maaso Kabila alimu omusaayi gw'abanyamulenge yes mama we Munyarwanda yennyini mama we Munyarwanda ensonga lwaki yanyiiga ate agamba nti no taata kaaveewo kati wabanga yagamba taata kaaveewo lwaki ati yakola ku nsonga y'Abanyarwanda kubanga yagenda mu maaso Abanyarwanda ne beerwanako mu kwerwanako naffe nga tutaddeyo amagye ng'ensi yonna ekitegedde twalina wano omujaasi bamuyitanga yali Kano Ikondere Reuben Ikondere
yali azizza n'omusango ageze mu court martial yali kano ne bamusala ne bamuzza ku major ngazizza omusango bino bemugamba nti Besigye tateekwa kugenda mu court martial bagigendagenda mudda kakati oyo yazannya olutalo olwo nga yakuuma wali Professor Wambwadde yawambwa yali avudde na salamu ng'agenza okulembera abannakongo bali nga bagamba tulina okutereeza Kongo tulina okukomya entalo abantu baba frustrating kakati olutalo lw'e Rwanda nga lunyinyitidde President Kagame wa Rwanda President Museveni wa Uganda ne President Kabila Joseph omuto owe Kongo ne batuula mu kafubo ne bagamba tukomye olutalo abanyarwanda banne abanyamulenge bateeseganye ne gavumenti ya Kongo olutalo lugwe nga batuula nga bateesa nga bakkaanya ng'ennaku z'omwezi 23 March 2009 bassa omukono ku ndagaano nti olutalo lukole ki lugwe era nga bumanyi ceasefire nga babagamba bagende basembolinge mu kitundu ekimu muveeyo nena mu nsiko gimu kubanga baba wa safe passage batambule nga bagenda mu location emu bagenda basunsulira abagenda okudda mu majja abagenda okukola emirimu era abagenda okufuna akasiimo ga government kati baba bakuŋŋaanyi bajjudde President Kabila Joseph Kibande akubira President Paul Kagame essimu amugamba njagala kunnyamba Kagame amubuuza nti kuki amugamba nti abo abasajja bakuŋŋaanyi wali njagala tubasaanyeewo amugamba njagala tubasaanyeewo ekyo nali mu Australia nenda Bakagame ng'ayogera mu lukiiko lw'amagye baleeta gundi nga Kagame ayogera n'amagye ge kubanga oluvannyuma UN yagaa nti Rwanda yebazizzaayo ne Uganda kakati ng'aga nti njagala kubasaanyawo nga Kagame amugamba nti lwaki nga Kabila amugamba nti abo security threat sijja kuba mirembe ng'abo abasajja weebali Kagame amubuuza nti waliwo ekitaagenze bulungi tuddemu tuteese nti nze njagala kubasaanyawo Kagame amubuuza bali ludda wakati nti bali eri mu Kongo nti bali Kongo lwaki oyitanze mbakuyambe nga bali mu nsi yo kati nga Kabila ategeera nti Kagame tajja mukola ki kati kirabika Kagame bw'amala essimu eyo n'abakubira n'abaga nti mufa bagenda basaanyaawo kwetegula Kabila agenda okujja okubalya nga beesaanyizza kwe kuzzaawo ekibiina ky'owulira M23 kitegeeza twagala kuddayo ku ndagaano ya Maachi nga 23 29 lwe lutalo kati olugenda ye M23 Maachi 23 lwe lunaku lwe bassa omukono ku ndagaano kati bazze bagamba nti mutulidde mu Olukwe twazise emundu wansi mutuzeemu lwe lutalo lwolaba Kongo eyo kakati entalo ezo gwe bw'obanga okiraba oyinza okugamba nti Museveni yaziwakula ne bagamba gundi Kabila gundi Jozi yagamba Jono Muhozi n'agamba nti abo baganda baffe aba M23 era tujja kubayamba n'abakwatako tujja kumwanga kubanga lwaki nga Uganda abayita baganda baffe because of the history that I've been informing you nti twagala ensi eno ebeere ekifo ekimu gwokimanyi nti population ya East Africa kati eyinza okubanga ekunukiriza miliyoni 200 ez'abantu omanyi akatale ako kye kategeeza naye ensonga omutali kati Kabila Joseph okulowooza obulala otherwise nti tubatte busi kyekyakomya obutalo olulala lwokola ki bali balwana ku survivinga tebasobola abantu abalwana ku survivinga tebasobola kulekera awo ne bwokola balwana kubaawo kati ekyo toyinza kuga nti Museveni awakula entalo region yali efunye omukisa nakati era omukisa weeguli nti olaba abagikulembera bonna bonna kati ng'oggyeko owe Tanzania ate n'owe Tanzania mukwano gwaffe kubanga ekibiina kya Chama cha Mapinduzi naye owe Tanzania bo batambulira nnyo ku democracy okusinga ffene anti gw'okiyita democracy ne bo babadde mu bukulembeze bajja nkaaga mu gumu ffe twakamala obwaka 38 mutuga nti muludde tujja kukyusa ekyo temukyusa musimbi naye omukulembeze ajja kukyuka bwe mutakyusa kyekibi kakati Tanzania yatusooka yakakyusa abakulembeze 5 fe Uganda yakakyusa abakulembeze 9 fe wetwajjira President Museveni we yajjira Nyerere yaliko yali tannafa yes Tanzania yakakyusa abakulembeze ekimu ku bizibu ebyatuleeta wano okukyusa kyali kirwadde kya Uganda nga tulina president owa wiiki 2 kakati ekyo kyekimu ku byatuleeta tulina okustopinga okumala gakyusa president nasalawo tuleme kukyusa si ye yasalawo ate nga kinyini yagamba nti nno obuzibu bw'amawanga Africa bakulembeze kulwa mu buyinza katola nti ate ekyo nakyo omukyala ayinza okukyogera n'aga nti gundi munafu emmere yejja lwaggulo nga tannamanya bizibu oli byayitamu okufumba emmere bw'amala okutereera mu kiyungu ekyo n'alaba asobola naye okujjula olw'eggulo naye ekikulu kiri nti what are the challenges President Museveni ajja kuvaako
ekyo kyenjagala obbagumya ajja kuvaako naye nkulaga lwaki East Africa ekyaganya kakati lwaki community zikyaganya Congo tuvuddeyo yes tugenze South Sudan yes awagidde Galanga yes ate bagamba nti gavumenti yaffe yakola olukwe lwatta Galanga era tolaba okufa kwa Galanga kwakosa Uganda nnyo kiringa okufa kwa Rwigema bwe kwatukose nnyo yes n'agenda ne bamutta yes okufa kwa Rwigema kwatukosa nnyo okufa kwa Galanga kwatukosa nnyo okufa kwa General Ngandu Bisase owe Congo kwatukosa nnyo therefore tetusobola kuba nti ate ffe abakosebwa nga ffe twakikola basebo ne banyabo kakati olwe South Sudan dwo lwamala emyaka 30 abazungu batandika lutandika nga omuwarabu oweeri omuyisiraamu alwanagana n'omuddugavu omukristaayo ekyo nga kiri very obvious ne balwana Galanga yali mumajje ga Sudan gye yava ne Katumu ne Reiki Macha ne batandika kwegatta balwana okukakkana ng'ate Reiki Macha alidde mu Galanga olukwe azzeeyo ye nga ye yegatta nabo ate bali bamukozesa okukubanga bano era bali bakozanga na Reiki Macha okudokita okuwagira konyi ye bali kakati ono gundi Galanga oluyasigadde ne Salva Kiir yes kakati yasigadde ne Salva Kiir kakati ate oluvannyuma nga olutalo lunyinyitidde nga naffe Uganda tufunye ekizibu Bashiri atukuba asinzira ina asindika ennyonyi ye Antonov netusulira bomu naffe nga twagala okwerwanako Bashiri okumuzzaayo nga UN evumirira muvumirire okoze bubi nnyo okulumba Uganda nga yeekomeraawo yeesirikirira abafirimu netuga nti ffe tulina okwerwanako era ekyo kyekyalimisa enguudo z'omu Sudan tuyiseeko ebyokulwanyisa tugende tutege Antonov eri kakati ebyo n'obissa ku bbali olw'e Sudan nalwo bwe lwakwajja ne lulwanibwa ensi n'ensi ne lutunuulira amagye ga SPLM ne gamala ne gakkirizisa Khartoum okutuula ku mmeeza bateese babawe self governance bwe babawa self governance mu ndagaano eyo nkubuulidde nti Galanga kyakola bubi nnyo okufa kubanga endagaano eri yali eraga nti emyaka 10 egisooka gavumenti ye Khartoum yejja okugira nga esima amafuta gano agali mu abyeyi mu South Sudan banejjanga baweereza ssente naye ng'eri esima yemanyana gyegatunda kakati omusajja Galanga afudde obadde mugezi kabisa atayogerekako omukulembeze atayogerekako kati nga Salva Kiir bano babalabanga soft what target batandika okubakozesa mu kutandika okubakozesa era baddamu okozesa Reiki Machar ogwokubiri Sudan nga tesobola kutebenkera era njagala nkubuulire ng'ennaku z'omwezi 13 ng'ennaku z'omwezi 15 mu Desemba wa 2013 olukwe kakuuse nga lukolebwa ng'amagye ga Reiki Machar nga gayambibwako amagye amapangisi gaali gazze okutemula Salva Kiir mu State House e Juba ng'amaze okutula nga yabeerako dda nga yabeerako dda era nga bayise mutesekanya bwe bayomba bwe baddiŋŋana bwe bakola bati bwe badde bani bafunye batandise enjawukana abanuwe n'abadinka olwo ate beekubiramu ebyo kati okukkakkana chieftains of military intelligence ene yawano ye yalaba nga waliwo an unusual troop movement Uganda negamba Salva Kiir nti bagenda kulya kakati Uganda movinga in kuba waliwo endagaano okubeezaayo n'amagye gaayo ng'ennaku z'omwezi 15 Desemba 2013 emundu n'etandika ejjuba nga Uganda tenaba kulumba emundu yatandikira mu State House ejjuba ng'abakulembeze bombi bazze Reiki Machar waali ne Salva Kiir waali nga pulaani yabadde nti babakole ki naye nga UPDF inamu abatonotono abali eri abamanyiddwa abakuuma Salva Kiir abakuuma gavumenti abo be bateekawo olutalo era nga bataddewo omupanga America kati Uganda efulumya ekiwandiiko egamba nti bannange wabaddewo olukwe lw'okuvuunika gavumenti era wabaddewo pulaani y'okukola genocide ng'eyali e Rwanda State Department ya America ye yanukula nega nti ebyo Uganda byogera bya bulimba Reiki Machar tanagezako kuwamba Uganda erimba Uganda is the problem in Congo Uganda erina okujjayo amagye gaayo President Museveni agamba kale wamwaga tujjayo amagye gaffe it's okay Secretary General wa UN bamuyitanga Ban Ki-moon nakubira President Museveni esimu namugamba nkwegayiridde bujja amagye ku Sudan abantu bagenda kufa batabangawo era yongera nayo bwongezi n'awandiika ebbaluwa
ku lupapula lwa UN ssabawandiisi wa UN ng'amugamba nti teekayo amagye otaase ensi okuba n'ekitta abantu era nzijukira General Edward Katumba Wamala ne Brigadier Muhoozi Kainerugaba yali commandant wa SFC baalumba nga balina uniform empya gye baali bambadde eringa nga marini y'Abamerika ne bayingira Juba ng'olwo bataze campaign hate campaign okutta ne bannayuganda we babasanga era babatta naye gavumenti yaffe nekola ekisoboka ne babakuŋŋaanyiza mu bifo ebigere ne batandika baleta mu konvoyi era konvoyi yali ebaleeta nga n'ennyonyi zaffe zino kuroyi ziri waggulu bagezako batakinga emirundi ebiri ne babakomya babayingiza mu Uganda eyo 2013 eyo weevu eyokubiri eyadda kati abazungu mu kaseera kano wetwogerera balina aba South Sudan bayitirivu mu America bali mu Australia abadinka n'abanuwe bangi nnyo abasudan bagendeyo basoma bagezi nnyo Canada bayitirivu mu America bayitirivu Bungereza bayitirivu ne mu Australia ekigendererwa nti mu kaseera ako balowooza era ndowooza kyali kituufu ndi President Museveni yali atandise okugamba Salva Kiir nti amafuta gammwe munoonye kampuni yetegereka jukira baali bamaze agafuga wa Total olwo nti mugawe kampuni kati ekyo kyanyiza nnyo America era America kwe kwagala otufu butulairo era finally batujje Sudan ne bagamba Kenya yebeekulemberamu okukuuma amagye amakuumaddembe ne tuvaayo bwe tumala okuvaayo ne tutuuka wano komanda wa Kenya yafuma abazungu n'aboogoloza baali balaba World Cup oba yali ya mwaka ki 2014 baali balaba World Cup abazungu Sudan abazigu ne babalumba ne batta abazungu abalaba World Cup ne balyoka bavuma komando oyo we Kenya gwe baali bataddeyo n'abagamba muli basiru nze nkuuma balaba omupiira nze nkuuma abantu ba bulijjo yabaddamu nti nze nagenda kukuuma abantu ba bulijjo simu mulabe omupiira gwammwe oba baba basete mumbuulira oyo ne bamugoba kakati kikulaga ekizibu tebakisolovinganga kati babazungu balina time yaabwe ojja kulaba ng'ebibiina biva mu America ebirwanirizi by'eddembe mu Sudan be bajja okutekinga ovu gavumenti kubanga bano babaguyiza kiri awo kityo wajja kubaawo kulonda tewajja kubaawo kulonda bino biri bitiye omuzungu akuuma amafuta gali tebagazaako ne bagakola ki ne bagasima ye game ne Sudan eyina ekizibu kyekimu ne Uganda yes Abamerika bagatunulira yes gaabwe singa gwe okuba anti bo bwe bamanyi singa nga amafuta ga Sudan ne Congo eyina amafuta weewuunye ne Uganda nga twabadde bumu ne twegatta ne tugasimira wamu olowooza ensi eno yali badde luddawa Congo yokka nga togendera ku byabugagga bya mu ttaka ettaka lyayo nga walirimye lisobola okuliisa kimu kyakusatu ekyensi yonna liri fertile nnyo very ate nga liri virgin tebalirimanga nako ebibira ebikutte wasala naye tebasobola kukkiriza kubeera pacified kubanga kitegeeza bo kuva mu kyeso kakati okulafubanako Omwami Museveni awo ensi wetekutegeeredde era awo wetugambira ffe bw'ovaayo na bino ate abagoberezi baffe kati bagenda banzizaamu amaanyi bw'ovaayo na bino ne bakola comments ne balaba ne bategeera oba wagamba nti ekino bwe kiti bwe kyali kakati ekituleetedde kati obwavu buno bwe mulaba kati naddala kati ekyo nakyo nedda si kuziwakula entalo ezo zonna ezirwaniddwa zeetaagisa kankubuulire ekisooka gweokimanyi nti senga Congo yali seefu singa waliwo abalimi abavaawo ne bagenda balimira Congo nga bannayuganda singa balimira Congo kubanga nina n'omwami mukwano gwange w'embalala yes yagenda e Kenya yes yapangisayo ettaka yes yalimira singa gye tulimira gwomanyi nti no obulimi bwa Uganda kati waliwo omukwano gwange bamuyitanga Major General Duramawa simanyi gye yalaga yasooka okudumira ekibinja kino ekyabalo obuvubuka obulwanira ku nsozi Alpine Brigade kubanga ADF yali eremedde ebundi bujonge tukubira mu nsozi ne batondawo ekibinja nga kyanjawulo kya busajja bulinga bumbuti bukubira emmundu bo ku nsozi kati kamanda waabwe oyo Duramawa ye alina ennimiro nga ziri Congo kakati kikulaga nti senga Congo yali pacified bannayuganda senga bagenda ne balimira wa Congo singa Sudan yali pacified senga bannayuganda bagenda ne balimira kubanga kati ekitusa obwavu nti tetulina buli muntu ayagala okugula ebintu bya Uganda ekibigaano bigula temutulina muwendo gwabyo gumala Mwami Abedi Bwanika bwe yali nga kyali mu veterinary services yagenda nanoonya katale Djibouti ne bamugamba osobola okutuwaayo embuzi 10,000 buli wiiki nga kiri sustainable nga teziriiwo Edward Kayihura ne Edward Katumba Amada bagezako okulima embuzi ezo ennyingi ennyo naye nga Uganda yeetaaga okulima embuzi ndowooza obukadde 30
obwembuzi olwo tuloke tufuna akatala akebweru kubanga abebweru bwe kyebaagala kiri sustainable nti buli kaseera munazireeta nga tuyimiriza abalala kubanga ezammwe eza Uganda nungi nnyo bazitestinga ennaanansi zino ez'eruweero tusobola okugenda ku katale ne tukasustaininga nga buli kaseera tuziwaayo continuously ebyo bye tubulako kati Congo weebeera pacified ng'erina abantu abagenzi okulimayo jjukira bali ab'e Congo balinga abakyali mu Stone Age ensi ne bwe beeteredde beetaaga ate abava eno okugenda obbalaga nti bw'olima ettaka lino bo baamanyako ekintu kimu kuzinjako ndombolo ya solo tebalina kirala kye bamanyi ku ttaka okwo kyeyabayigiriza kyokka nabaga nti mumudde mu ndongo musirike kakati mwami Museveni okwo mukyalenjinga n'agazibwa agali awo siba tekiba kya bwenkanya in fact agezezaako okuba omuwonya era bino we bulikira ne bwenkana ekirooto kye ne bw'ataakikombeko ekiseera kijja kutuuka Africa ekkirize olaba luno olukiiko lwa African Union lwa East African Federation olusembyeyo omukulembeze wa Tanzania yakyogedde nagati bannange tuli wano tutendereza nnyo President Museveni kubanga abadde kyakuddamu kyabizibu byaffe fe oluusi kitukosa n'otunuulira abantu ebintu bye bakola n'otunuulira bagamba nti Federation tebagisobola nga fe Uganda tetulina bisanja tetulina komo ku myaka ebisanja kintu kitono nnyo ku Federation kubanga oyinza n'okubeera n'ensinga yo ya Bwakabaka naye ngeri mufere kati tolaba European Union mulimu ensinga za Bwakabaka naye ate nga democracy tafaanagana ebungereza balina ebisanja naye kino ekyaffe kibi nnyo France kibi ki bwe twali tujja ekkomo ku bisanja baatuleetera constitution eziwera enkaaga ez'ensi ezikiremaanyi nga temuli bisanja ne tukkiriziganya nti wabba eyo si y'ensonga enkulu eriwo kati bwe tunaaba twagala okuzza ebisanja mu constitution ya Uganda era tusobola okkizzaamu kubanga obuyinza baabutuwa n'olwekyo entalo ze mulaba mu region abazitandika n'abazirwana n'abazigenda nazo mu maaso si ffe tulinga omuntu eyajja okugamba ffe mu 10 point program yaffe twassaamu tetulisaawo bussa maaso nga baddugavu bannaffe banyigirizibwa kuba ffe twakikombako we twanyigiririzibwa wano nga buli omwaka nti ezo ensonga za Uganda za munda omusajja tutta obuta atutto tumalawo nti ezo ensonga za Uganda za munda tetuziyingirira kati president era bwagamba nti nno tayagala mawanga gayingirire ku nsonga za Uganda ez'omunda naye nga bannayuganda baggwawo balaga baggwawo batya nedda banakweza ekyo Katonda ajja kibalaga bwe mugamba tozuulira wano bulijjo nga zisussa obungi eki Strebret mbuno Strebret zisussa obungi mwankweza tubeere beesimbu tuli bakristaayo nze naawe ddala Strebret zisussa obungi omanyi kye bayita Strebret omanyi kye bayita amasasi okugenda nga komba abantu buli kadde wakirabako ku obote gundi wano ku street abantu bali bameka abaafa mu 2010 wano ku gundi kukyagulanye ye 2010 sore njagala tubeere beesimbu ekyaliwo ku olwo twalaba abavubuka abavaayo mu bumenyi bw'amateeka buli lwokola ekyo Strebret zagenda ne Greece ng'abavubuka beekalakasa olw'emirimu Strebret zagenda e London yali prime minister wa Bungereza David Cameron mu 2011 yaboggolera mwami Museveni tirekera okuba Besigye tyagazi aba yakakimugamba wiiki eyo yennyini abasirikale ba poliisi ya Bungereza ne batta omuvubuka gwe bateeka evivi ku nsinga omujjukira ne bookya London ogimalawo Strebret zakomba Ababungereza ebizimbe byonna ng'abaana bali mu kubyokya Bungereza bagyokya era tiyagaasi n'amasasi byavaayo buli wabeera ebyo buli wabeera okusosonkereza gavumenti ebyo tebibulawo waliwo yagambye nti waduulidde abantu mbu tiyagaasi wa China mukambwe ennyo bwe bakuba atali wa China oyo aba mukwano gwo ekyomukisa mubi ebigambo bino byenjogerako ge mazima naye omuntu gayiza omunyiiza njagala okutegeeza bwolaba nga tiyagaasi nga yazze kati tolaba olwo lwoyogera Strebret singa kyali kisoboka tiyagaasi yali badde azze okitegeera naye abaana bano bafuuka babikabika kubanga yoga intelligence yali eraga balina n'ebibbomu ebikolerere ate byatulika yakuba abantu amasasi bagiteeka nnyo mu videos bannamawulire naye bwe baginoonya baga nti yabula n'abasirikale baako baabulirako ne batalabika kakati abamawulire bano batuyambe bagipininga out kubanga ate era bagiraga nange ebifaananyi birina naye mbu yabula n'abasirikale baako baabula ate nga bagiraga anti fe tugiraga nze njagala obategeeza bassebo ne bannyabo bwe tubanga nti twapreciate nga mbeera eno Katonda yennyini ajja okunyiiga atukombyeko agambe nti mulabika mmwe temukimanyi kye mwogerako ebintu olaba wano generation Z Kenya si gye muyita eri peaceful ekyo ekya generation Z senga kyatambulamu ebikenda lyokubiri
bw'omanyi kyasirika kitya kubanga America eprotectinga Kenya era bye bakubira ono mukama waffe akasimu nti waayo abaana bataase mutoowo okitegedde mu kiseera kino erina obukugu obusukkawo mu kiseera kino kakati waliwo omwami yakuweereza message nakati President Museveni bwamwongera emyaka 5 ebintu byonna bye yasuubiza Uganda n'aba bimaze kubanga emyaka gimuwubidde ayinza obutabimalanga naye yennyini mukama bwamwongera emyaka 10 bwatayinza kuba mukazi we byonna bye yamusuubiza oyo yakibuuzizza naye bwe tumwongerayo kituwa omukisa okuteekateekamu abantu obuzibu bwaffe si kuteekateeka naddamu tukulembera naye obuzibu bwaffe kati kuteekateeka abantu bano bateeka okubeera prepared for a change bali kujjajja ekyejo kizibu omuntu omulala anajja ayinza okukaluubirizibwa nolwekyo twetaaga okutegeka bannayuganda twagala President Museveni nekyakyetabemu atuyamba okuteekateeka abantu betaaga okuteekebwateekebwa amala okuteekebwateekebwa tutuuke ku mbeera nga weewaawo nga tumukubira kajjambo naye n'akatuddamu Uganda negenda mu maaso kubanga eno ensi tekungulwa tuyitamu mpita naye tugiyitemu tugireke nga yeeyagala nga n'emiti empewo bwegifuula basanyu gyerere kyekyokka ekitutawaanya tetuli wano nti tunoonya byakulya bye tutalyangako nedda tuli wano okulwanirira abazzukulu baffe bannakabira ne bannakasatwe ejjiji eginaddako okulaba giriyimirirawo gitya gyenyumirize mufe abali obudde buno kyekyokka lwaki President Museveni afe balinga nnyo otafiire kubanga otafiire ye omusajja asigadde mu gavumenti ya President bwe yalwana naye abala bonna n'abalemesa otafiire wa mutwe munene lwaki ye President amutya buli cabinet n'amuleeta ati banne bonna abalala abasibya otafiire yakamugjamuko emirundi ng'ebiro besatu nga bwamuza lwe yajjayo basitona n'agirega mu Jennifer Kuteesa bamusuule nga muto muzibu bamusuule bali n'akaviiramu nnyo ninakomawo era najjira mu magye g'Ekongo nga presidential advisor on Congo affairs ni otafiire presidential advisor on Congo yajjira mu magye g'Ekongo gayingidde we gaatulumira era bwe yamujja mu cabinet abantu be waabwe Ruhinda president bwe yagenda bamugamba twagala tuwulire lwaki wajje Kayindo otafiire mu cabinet kyava baddamu nabaga nti nalaba otafiire nga mmwe temunazaalibwa mwe n'aboogera mumanyi nnyo oli kati akola nange namudiployinza awalala wenjagala omudiployinga nebaga nti ffe wamulaba dda naye kati ffe twamukuwanga memba wa parliament kyetuba tukubuuza nabaddamu nabaga nti ebyo ndibiddamu olulala otafiire yabeera bweru emirundi kakati bw'aba mwali mu cabinet ate sirowooza nti naye yekka akyalimu abalala bwe bali era yamugamba nti nno nze bulwobelayiranga kuba president manya nti nange ndi minister bw'oliva kuba president nange ndi fuluma kwe kumutonderawo ka constituency ako mbu kakati ayinza okubeera member wa parliament n'atabeera mu cabinet President Museveni toyina kati Jim Katugugu mutwezo n'omugamba ki yesooka ne utafiire okuba ku rank eya waggulu Katugugu yaddanga ebweru bwadda mu cabinet bwadde ebweru oyo bubbi bwe bwamusumbuwanga sente za kakati mu kaseera kano ababbi n'abatali babbi saagala biyingiramu kati naye nga kyenjagala okutegeeza nti President Museveni tosobola mugamba otafiire akulemeredde emu ku nsonga lwaki tukyamugamba nti yekiyongoozi ekyo otafiire sobola kufuuka kizibu n'aga nti amulemeredde otafiire era amazima malungi era bagogera bonna bonna babeera free era otafiire agende mu maaso n'okwogera amazima ge agende mu maaso n'ogogera kubanga walaba ono omugenzi bambi eri tumwine era naye bwati bwe yayogeranga ekiseera bwe kyatuuka natandika okugamba ng'otafiire bwe yafuluma ebbali n'agamba nti naawe lwaki tovaako era naye yakimugamba naye temuviirako kumu kubanga mwesimba wanjawulo omugenzi eri tumwine yabeera mu parliament ye longest serving member of parliament yagirimu okuva mu 86 yali member wa NRC 38 historical NRC members yalimu eri tumwine yagifuluma juzi wano mu 2016 lwe yayogera ebyo okumujja mu parliament n'okumujja ko buvunaanyizibwa si bye byamutta nedda yali amaze okutegeerebwa nti alina cancer of course yali amaze okutegeerebwa nti alina cancer yali amaze okutegeerebwa so ebyo byonna ye president aba abimanyi president aba amanyi abeera ne information ndi kakati ono bw'omustretchinga n'ebya security
n'emirimu gino gyoba minisita oyongera kumunafuya obulamu bwasigaza muleka jjanjabwe abeere bulungi wano nawali ebyo ye aba abimanyi tatajja kubitubuulira nti kino nkikola lwakiri oba kino nkikola lwakiri nolwekyo mmwe kyemuba mufaako bannayuganda tuva tutya wano tutegeera tutya bwe tuyimiridde twenunula tutya kubanga naffe okwenunula kwaffe mwami Museveni wano wooyogerera kati ne bwavaako ekiro kino taliddayo kwavu wala ne famire teridda kubonaabona kakati mmwe naye bw'amala gabaviira ati mmwe mubeera mutya kyekibuuzo ekinene kyetulina bwe twogera ku nsonga eyo atweraliikirira nga ne gavumenti endala zatulekawo ye lwaki atweraliikirira nnyo nga bwe yabeeraliikira n'ayingira mu nsiko n'agamba bannayuganda nina kubanga omuntu abeera omukadde bw'aba agenda okugwa n'ekinywa ky'enku ne bwemubala bamufuuka 20 omu yayinza okudduka 19 n'abaleka wali nga bazannya zaala ye yaba alina okuyitibwa kange ninyamba omukadde mu kaseera ako toyinza muga nti lwaki gwe era gwe wagenza okuyamba omukadde no there is work to be done he offered himself to go to do the work ekyo okuteekateeka kituufu era nange nkiwagira naye ekizibu ekikirimu nti abamugamba ateeketeeke bo balina tayimu yaabwe ate n'abamugamba atuteekereteekera abamulala bamuliko nabo balina tayimu yaabwe ekitanaba kubeera kimu kati ye tayimu ffenna tukkiriziganya nti ateeketeeke awo aleme kugenda nga nga tateeseteese ono owesiriya kuba atutte pulezidenti bwe banamutwala nga tatuteeketeekedde tujja kubeera nga Libya tujja kubeera nga Rwanda tujja kubeera nga Zaire kyovulaba ogwo mulimu gwaffe ffenna okulaba nga ekyo tekibaawo buli omwaka olwo ekintu kye bano abaagala agende nabo bagambe beetereeze batulageko nti bwana tebatutiisa bwe mubeera ne mukulu wammwe nga mukulu wammwe buli kaseera mumulaba alambuza abantu n'olukoba ku kibanja kyammwe temutandika kweraliikira tata lwana agenda ayitawo n'omugagga bagenda emanju mutudde ne maama temweraliikirira bannayuganda beeraliikirira abantu bano abaagala okutuga nti baagala kutuddira abo nabo babatiisa ebyo byonna ebyo banyumya mbunyumya ebyo banyumya mbinyumya naye waliwo omusajja ng'atereddawo nti nze Commander in Chief nti nze President wa Uganda nga mukazanyiikirizi abauganda bamulika abamaziga ago aliga basangula tanazaalibwa mutye nnyo omuntu atasaanidde okuddamu katokwata bwa President ensi ezimu zikikombyeko zitwesiimisa gwokimanyi nti waliwo ensi ezisiimisa Uganda kati nti bannange singa twali mu Uganda kati mu nsi yonna yesinga okuba n'abanoonyi b'obubudamu ku planet Earth anti kakati okiraba okukkiriza okuba nga tulina abanoonyi b'obubudamu ne UN yetukwasizaako kubanga tuli mu region gye nkugambye ekyo kitukosa kyekiri kyewayogedde tetusobola kubanga ffe tuli ba recipient babalifiji abo ate nga ffe tuwakula entalo ezibagoba gye bali. President Trump luli bwe yagenda okulayira 2016 bakulaga president byakoze mu nnaku 10 ezisooka ekimu ku byo yayisa executive order ejjawo ekoligo President Barack Obama yali ataddewo eryokugaana okutunda ebyokulwanyisa bibayita arms of mass destruction nga Obama agambye ebirekeraawo okutundibwa. Nasooka Trump akkiriza Saudi Arabia bagiguze bya buwumbi 110 obwa US dollars nga kyokka Saudi Arabia teyina mulabe wa direct wona era ni proxy war era entalo lwe Yemen entalo zaawe ezo nga zerimu era Trump olwamala okulagira batunde ebyokulwanyisa bya 110 billion US dollars nekwata 1 billion US dollars nejiwa akakiiko akalwanirira abanoonyi b'obubudamu aka United Nations kubanga yategera nti emundu ezo zigenze kuzaala abanoonyi b'obubudamu gye zigenze nolwekyo kampeyo sente kye banaalya kati gwengoga nti Amerika edduukiridde abanoonyi b'obubudamu etodde ku mudidi okugenda okutta ebyo nga tetunnabitegeera bulungi. Njagala kusiibula obudde bukuweddeko neyanziza njagala ng'omaliriza ensonga eno gye baga nti President Museveni yalese entalotalo
mu region eno ng'okimaliriza owunzikana kyoti nti aleese mirembe. Njagala okugamba nti mu kaseera kano ebibiina ebirwana biina ne address bimanyiddwa. Bw'oyagala okukomya olutalo lw'aba M23 balina address. Gavumenti ya Uganda bwe bassa omukono ku ndagaano nga ICC banoonya abo ba General Bosco Ntaganda ne John Didas Nkunda Bakunzi bonna gavumenti ya Uganda yabawaayo bali mu Hague. Kakati luli nga ne bwe oyagala okwogera n'abalwanyi toyina gw'oyogera naye wabulyako kuba mayimayi nga toyina gw'oyogera naye kati wetuwogerera these are organized groups. Omuntu eyafuba okuba organizinga nti ali yagala okwogera nabo ayogere nabo oyo alina omulimu gwe yakola. Ono si Kawakula ntalo, entalo zijja nga ziteekwa okulwanibwa bwe kiba nga tezisobola kuddayo. Omulwanyi omulungi si oyo yawakula entalo naye oyo yalwana ezo ezitakyadda mabega. Njagala okubebaza basebo ne bannyabo tu appreciating ebintu ebirungi bye tulina tunoonye bye tutalina. Nze mmanyi olunaku olujja okuba olulungi bwe tunakkiriziganya nti kino kituufu bwe tujja okusobola okutandika okukwata ne ku nsobi za President Museveni. Bwe tunakkiriza ebyo ebituufu nti bituufu kijja twangirira naye okumuga nti kino kikyamu naye kakati n'ebituufu n'ebitali bituufu byonna ffe bituufu byabuvumire. Njagala okwebaza ku mulundi gwa leero mwebale nnyo mwebalire ddala eddoboozi teribadde lirungi kiyegu kibadde kinuma nesebo nkwebaza n'omukisa leero ogumpadde webale nnyo bali ddala bannayuganda ndi nammwe ndoza nkyali nabo paka nga Christmas tenaba kubaawo. Era tusebo oyina n'okulikodinga obuntu bw'ogenda obbawa ku Christmas abaleme kubeerera awo babeere ngo kabayitamu bakate ku Friday so tujja kukiteekateeka next week obaweeyako ku Monday ate obaweerako ku Lwokuna. Christmas ya Lwakusatu obaweeyako ku Lwokusatu akanabayisa mu Christmas ku Lwokutaano tujja kuba naawe tetujja kuweza